Tabaye emipale emireega byebibi tebikituuka kati mweyambula ki ku TikTok? Ogwo Munaanansi. Guno Munaanansi. My Lord, I wonder. My Lord. Ogwo Munaanansi. Guno Munaanansi. My Lord, I wonder. My Lord, I wonder. Ojeje wale kukansubira nti oli bulungi. Nange gyendi ndi bulungi. Nze kujja nakugamba nti abakazi bennyini be basinze okwereetera obuzibu ku ddungu kuno. Bintu bye bakola. Newankubadde tukomplaininga tugamba abantu bano nti babi. Kituufu babi. Naye naffe tuli babi. Kitegeera. Kakati omukazi omukulu wena embeere zaagwa dda. Omubiri gw'olaga wabweru ogulagira ani? Oba wali e Uganda nga weetunda byakulema tolina kye wafunamu. Omubiri gwo gw'olaga abantu tewali kye wagufunamu. Wamalirizanga omubiri gukusaze oguleese ku ddungu. Otandise kweyambula. Bannange kankubuulire kojja. Abantu bano buli lwa balibeera nga balaba ebintu ng'ebyo nga newankubadde ogwe si gwe okikoze si vidiyo kaŋŋambe ng'eyange. Naye mukama wange n'alaba vidiyo ng'eyo. Atandika muli okuneekengera n'agamba Abannayuganda eno y'empisa yaabwe. Muli aneekengera naye nga nze sisobola bikola. Buli omuntu abeera n'Omunnayuganda n'abeera nga alaba ebintuntu ebyo ebitategeerekeka. Bannaye kyova olaba bannaffe olumu batuuka okubatulugunya mu mbeera enzibu ennyo kubanga Mukama wo aba amanyi nti naawe ky'okola. Okitegeera. Okuggyako osanga muntu omu n'omu ategeera. Naye ebikazi bigenda ne byeyambula ku TikTok kuno n'ogamba bannange. Oba abantu abamu baabakulizaawa bannange. Oba maalo bwalo. Kubanga oyo bwe mmutunuulira. Amaala ayina mangi. Essimu yagikwatira ku ddungu kuno. Afuna oba wifi ya bwereere. Kati n'abeera nga talina ne kyasobola gikozesa wifi eyo. Ekisobola okumuyamba mu maaso. Ngazzeeyo ne Uganda. Ali mu kweyambula. Nnyoko ng'alaba ebyo. Abaana bo bagenda biraba. Omusajja gwe wavaako asigala akuwa ekitiibwa oba takuwa. Asigala akuwa ekitiibwa. Lagako nno omubiri ogutegeerekeka. Naye ye neyina embeerebeere zaagwa dda. Ziringa sapatu z'olaga mu bantu. Abakazi lwaki tebeewa kitiibwa? Bannange abasajja balina ennaku. N'oyo naye kati alina amudeetinga. Ayinza okuba amulina. Naye nze waabeera mwana wange n'awasa oyo. Bannange. Okisanga ku TikTok kuno. Bano abazinira mu bunika, bano abakola buki. Bannange. Teri kyasinze kutuweebuuza mu bantu bano nga TikTok. Kuba bakama baffe kwe basiiba. Ate njagala nkubulire kino kujja. Omuwarabu buli lwalibeera ng'alina Omunnayuganda mu nnyumba. Ayagala nnyo alabe. Tava ku TikTok. Kuba tebavaako. Nze abange tebavaako. Era nze omuwala wa wano, muganda wange owa wano, anfolowinga. Bangamba mubulookinge mukolo. Ne mugamba mubulookinga waaki. Kiki kye nze simanyi. Seekola ebyo bya kisiru. Sikolera mu ngoye zaabwe. N'abaana bennyini be bagulawo TikTok yange be baagigulawo.
be baagigulawo. Sirina kintu kyabwe kyempostinga kaakati mu bulokinge waaki kibi ki kyenkola agijjayo n'agindaga n'agamba saalalaba n'agindaga ku simu ye nti girabe naye nga sirina kyenkoze kiri awo agamba olaba bwenkufolowinze baagala balabe kiki kye tukola okitegeera naye abakazi kati alaba awo nga wakitalo nnyo era yasinga ng'alumya ffe olumya ffe gw'ogenda okeera ku makya ng'olaajana nti mutambuze vidiyo ffe weetuli ozitambuze owagenda okeera ku makya nti mutambuze vidiyo ate se bonna oyo tayogera mazima kimutuusizaako njagala nkubuulire kojja nze bakadaama kati nabayiga Kadaama agenda n'afuna obuzibu mu nnyumba naye nga buva ku ye mwennyini naye tasobola kugamba nti n'obuzibu buno nze nabwereetera mwennyini ateekawo afumba ekiboozi nze kati bakadaama mbalaba bulabi nakugamba nti bakadaama emboozi z'abakadaama olondamu nnonde naye si zonna nti ziba ntuufu kati oyo obuzibu nga bwamutuuseeko asobola okufumba ekiboozi bakuba baayiga ottoloka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Kadaama TV mwebale tuweereza kujja mate njogerako eno vidiyo omuwala yeesibye ettawero ate namala n'aweereza n'akavidiyo akalala ng'ali bwereere banaye twewe ku kitiibwa twewe respect lowooza ku bazadde bo lowooza ku baana bo n'abantu abalala twewe ku kitiibwa subhanallah n'okuba tuli mu mwezi gwa ramadhan oba ovudde ne kwekyo newankubadde si mwezi gwa ramadhan bano abantu midiya yonna yaabwe bano abantu ekisooka ddamu byonna oba mukama wo ng'alina ennamba bino byoyagala toyagala era abagenda biraba subhanallah banaye twewe ku kitiibwa nkimanyi oyinza okwagala okulaga omubiri gwo onyirira ogezze biki byonna naye buli omu era aba yakula bulungi banaye twewe ku kitiibwa kino ate kyo kisusse we batuuma wifi nga tukaaba we batubonereza kati ekikolwa nga kino nti bambonereza banyimye emmere bansibidde mutoyi bali mu kuntwala ku poliisi ABCD nga tukaaba twagala buyambi naye bannange twekube mu mitima twewe ku kitiibwa ya Allah ensooba etulazaawa nze simanyi nakumanya nze nkimanyi tulina stresses nnyingi nnyo mu mayumba gano ebizibu bingi naye twewe ku kitiibwa kiki nawe ŋŋamba kiki kyokka mbadde manyi olina n'obuzibu tabayo emipale emireega byebibi tebikituuka kati mweyambula ki ku kitooka Ogwo Munaanansi guno Munaanansi My Lord, I wonder. My Lord, I wonder. Ogwo Munaanansi guno My Lord, I wonder. My Lord, I wonder. Ogwo Munaanansi